Ya Rugby eya Plascon Entebbe Mongers yemu ku tiimu esoba mu 10 ezigenda okwetaba mu mpaka za Nile Special 7 Series ez'omwaka guno. Empaka zino zigenda kugibwako akawuwo ku lw'omukaga lwa sabbiiti eno era tiimu eno olwaleero eyanjudde Omujoozi Gw'egenda okuzanyira. Omujoozi guno gugiweereddwa kampuni ya Kansai Plascon era Daniel Kayongo. Omukungu wa kampuni eno agamba Omujoozi guno gugendereddwamu okwongera amaanyi mu bazannyi ng'empaka tezinnatandika. Ffe ng'aba Plascon twagala okwongera okubazzaamu amaanyi kwe kuba nti tusazeewo tubawe omujoozi omupya nga beetegekera empaka zino. Tukkiriza nti ttiimu eno esobola ddala bulungi nnyo oba oliawo okuvuganya ne ttiimu ennene nga Heathens, nga Pirates ne Cobs. Empaka za 7 Series zigenda kuzanyibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuli Jinja, Kitugum, Tororo, Toro n'ebirala. Elijah Kitooke Segawa, ssentebe wa ttiimu ya Mongers, agamba empaka z'omwaka guno bazetegekedde bulungi era babasuubiremu buwanguzi. Equipment egenda boostinga nnyo team mu terms of morale n'okwetegeka kuza ebintu ebimu byetubikozesa mu training ngezo tackle pads zemulabye n'emipiira tuweddala emipiira nga 40 gituweereddwa giyamba abana mu training. So generally kweno saketi etandika weekend eno ya now special sevens the team morale egenda kubeera waggulu. Most of the players are around, guys are physical now, guys have gone to the gym, they've really put on those muscles and the energy is there. So going into this 7th season, trust me, it's going to be tough. We're going to have to display good points, good results for these new kids. We have to give our sponsor all the reason as to why he knows that he's giving us this money. Empaka zino zizanyibwa emyaka egiwerako era Jinja Hippos ye yaziwangula omwaka oguwedde.